Gavumenti mu kiseera kino etunuulidde nnyo ebyobulimi okugiyambako okutumbula ebyenfuna nga muno mwe muli n'ekirime ky'emmwanyi okusinziira ku bakulu okuva mu gavumenti naddala minisitule y'ebyensimbi wamu ne minisitule y'ebyobulimi emmwanyi ziteekeddwako nnyo essira wabula nga bino bijjidde mu kiseera ng'obwakabaka bwa Buganda bwateekawo dda enteekateeka mmwanyi terimba nga muno abantu b'abeene bangi baweereddwa endokwa okusimba emmwanyi ng'era kati bangi abalina emisiri gy'emmwanyi enkola nnyingi ezize ziteekebwawo mu busuubuzi bw'emmwanyi nga ne gye buvuddeko gavumenti yali eyagala kukwasa kampuni ya Vinci okubanga yenyigira kinene ku bikolebwa ku mmwanyi wano mu ggwanga. Olwaleero abakulu okuva mu kibiina ekiriwo okulondola ebyenfuna bya Uganda Siatini Uganda batuuzizza olukuŋŋaana lwe bayitiddemu ababaka ba paalamenti ebibiina by'obwannakyewa n'abalimi b'emmwanyi okutema empenda ku ngeri ky'entuufu bannansi gye bayinza okuganyulwa mu kirime ky'emmwanyi. Gavumenti erina okuteeka ssente eziwerako mu by'obulimi mu by'obusuubuzi ne mu by'amakolero ne by'omu bwegassi naye kaakati bw'otunuulira bajeti yaffe bagikola nga bagasse program ey'ebyobulimi n'ebyobusuubuzi essente ezo ntono batuwa obutabalika ye trillion kamu n'emitwalo 7 ng'ate ssente ezo ntono. Ssenkulu w'ekibiina ekirondoola ebyenfuna by'eggwanga Siatini Uganda Jenny Nalunga mu alipoota gy'afulumizza agamba nti gavumenti kigyetaagisa okutuula eyongere okwekenneenya ku nkola ezisaanidde okugoberera ku busuubuzi bw'emmwanyi. Nti twetaaga abalimisa abantu beetaaga endokwa ennungi ez'omulembe naye n'abalimisa. Ekirala y'ebbeeyi y'emmwanyi bano abasuubuzi bano abagenda mu nnimiro ne bagula ennimiro yonna ne bagula ekimuli ne bagula esizoni balumizza nnyo abalimi kuba babawa obusente butono ne banoona n'omutindo gw'emmwanyi kubanga bwagula sizoni emmwanyi yonna agiwalula n'agijjako. Ssentebe w'ekibiina eky'obwegassi Bugisu Cooperative Union ekitaba abalimi mu bitundu by'e Bugisu Nandala Mafaabi agamba nti ssente ziteekebwa mu balimi b'emmwanyi ntono ddala nga n'akatale kakyali wansi. A chain starts from a farmer up to the roaster. Unless you Minister of Trade, my sister, work out on marketing mechanisms, and my brother Tugumi has brought value additions, and that means the government comes in, I will state without fear or contradictions that the only thing which will remove people from poverty is what we produce, and one of them is coffee. Nelson Tugume omu ku balimi b'emmwanyi abatutumufu mu ggwanga agamba nti bo ng'abalimi badondolwa nnyo nga ne bannansi tebafuddeyo kunywa kaawa. I want you to handpick your coffee very well. Make sure you give me the best quality. If I've been giving you 2,000, I want to put it at 4,000 so that everyone gets better in this value chain by breaking your backs. Ekyennaku kiri nti wadde nga abalimi b'emmwanyi buli lukya beeyongera wabula ate bannansi tebettanidde kunywa kaawa akolebwa mu mmwanyi za kuno nga n'abatono abanywa kaawa ate basinga kugula oyo ava mu mawanga g'ebweru kyokka nga amawanga gano agakola kaawa ono emmwanyi gazisuubula kuno. Titus Jemba, BBS Terefayina.